abambuliza mwenna n'abanda balamusiza nnyo bwe bali kuwaayo kadde okumpuliriza nga bwe babulidde z'omutaka Mawesano Teosikyerine Kukeera akulembera ekika kya Ngaali omutaka bafunyimuzo wa mu Buddu. Jjajja, ekirwadde kino ekya siriimu tukirabye nti kigoyeza bangi ensangi zino. Abavubuka abali bandyagadde okumanya ekirwadde kino kyajja kitya era mwatandika ddi okukimanya era kyabayisa kitya muno mu Buganda? Ekirwadde kino kirudde nga kizze naye okutandika okukiwulira omwaka gwali gwa 1984. Waliwo omukozi waffe gye nakoleranga yava mu Luwummula liivu n'atulumiza n'alugamba nti waffe Irakayi eri olumbe lukwata abantu ne batonewa ne bafa nga batoniye. Twamubuuza nti olunaku lwava ku ki? Kati ye n'okufaanana n'abantu abalala abalimu mu biseera ebyo nga balowooza nti ddogo. Eddogo ndowooza abajjajjaffe bwe baafunanga obulwadde batamanyi bulungi ensibuko yaabwo n'azijanjaba baalowoozanga nti babalose era baatandikiranga okunoonya amagezi basaza amagezi ki okwetaasa ekirwadde ekyo. Ngeri y'emu olw'olulumbe olwa AIDS oba siriimu oba mukenenya bwe lwajja baaluyita ddogo. Naye lwatandikira eyo ensalo ya Uganda ne Tanzania era ne balowooza nti babalose. Balwawo nnyo okumanya nti teryali ddogo. Era ebiseera ebyo abantu bangi baagendanga nnyo okujjanjabibwa mu ngeri yaffe y'ekinnansi kubanga eddogo abasinga obungi balwala olumbe lw'eddogo bagenda mu basawo ba kinnansi. Kati bwe baategeeranga nti ddogo bagendako mu basawo ne babalambululira? Nga benkugambye nti bagendanga mu basawo b'ekinnansi. Abasawo abo olwo nabo baali tebamanyi kituufu nga bagezesa eddagala lyabwe babagamba nga ebyo tebyenjawulo nti bino mutengo bino ddogo bino baale bino biriwa leetayo embuzi leetayo enkoko leetayo bino tukole bwe tuti nga balowooza ti bajjanjaba. Kumbe nga kyo baali bajjanjaba baali tebannakimanya. Era omuntu yalwalanga olumbe olwo yakenenanga endayina nakulako ennyama enviiri nezisenyuuka nezifuuka ezamunyirire n'akogga nnyo ng'omuntu omukulu ng'oyinza okulowooza nagira nga babubikidde awo ku buliri kuzooza ti kaana kato baba boogeranga ddala nnyo. Era balwawo nnyo okukimanya olumbe luno lukwata lutya. Kale ebiseera ebyo olumbe luno olwa siriimu lwaluma nnyo abantu, lwatiisa nnyo kubanga abantu baafa nnyo n'osanga ennyumba maama ne taata ne bafa abaana ne basigala bokka nga bali abalitayo bebeerabirira. Ate ekirala ekizibu ekyalinga obwali bakibanakumanya lujja lutya bagendanga mu maaso n'okweyisa mu ngeri ereeta olumbe olwo. Kati nga bagendanga mu basawo baatuukanga eyo nga tebafaayo nageze kumujjanjabanga n'omusawo mugamba ddala nga mulala mbaza okukakananga olumbe ate aye olwongedde okusaasaana. Jjajja, abantu abo mwabayisanga mutya nga mumaze okutegeera nti bafunye olumbe olwo? Abantu abo bayisibwanga bubi nnyo kubanga ekisooka baaboolebwanga. Ekiro olumbe olwo bwena bwe lwatuukanga omuntu n'atandika okusesema ogenda ennyo emmanju ate nga teyeesobola bategula mutegule kati abantu bamwerinyala. Era abamu balowoozanga nti bw'onoomusembererawo bw'onoomujjanjaba eddogo eryo nalyo liyinza okukwata oba omutengo ogwo naye guyinza okukwata. Kati tubasanga abantu abasinga obungi babeewala okubajjanjaba era bambi baafiiranga mu bulumi bungi nnyo obw'obulwadde bwennyini obw'ebirowoozo n'obutafiibwako ebiseera ebyo. Kati mwajja mutya okumanya engeri obulwadde buno gye busobola okukontrolingibwa? Kati ekyayamba gavumenti yakiyingiramu nnyo. Abasawo
nebawa omulimu ogw'okutandika okunoonyereza era abasawo bakyenyigiramu, gavumenti ya Uganda yakyenyigiramu nnyo, ebibiina ebiwannakyewa NGOs zakiyingiramu nnyo, amawanga ag'ebweru gakiyingiramu nnyo gavujjirira ne batandika okumanya olwambo lusaasaana lutya. Ensibuko si nnyangu yakubuulira naye ensaasaana bagimanya, babagamba nti ekisookera ddala olumbu olwo okuva omukazi n'omusajja okwegatta nga kuli kabulina awo ono aba tetawulina n'omukwatirawo tekyasoboka okujja okwogerwako. Baavao ne bagamba nti n'okukozesa ebintu ebisala singa tugamba okozesa akagirita olina kusala giddakiika mu bwakakozesa ku muntu omulala atalina olumero ojja kumukwata. Kati ekyo bwe baatandika okukimanya awo obuwulire we bwatandikira, batandika okubuulira abantu temukola kino kati olumbe bagenda bakukakkanya. Ekirala ne bavumbula n'eddagala eriweweeza luli abaakwatibwanga olumbu nga tebalya, abamu ng'ebyokulya tebiriiwo, abalala nga weebiriri nga tebabyagala, ne byakulya ki ekyali kikulu. Naye bwe bagenda abasawo bavumbula kiri olumbe lwagenda lukyusa mu nnuma yaalwo n'enkwata banakale bukyali ate bulungi ate buliiko ddagala. Ebiseera ebyo baalyanga byakulya ki? Ebyokulya tebyawukana nnyo n'ebyaleero, ngera mu birabo olwaleero we biriwo nabwe byaliwo, naye enjawulo yalingangawo, yabanga nsawo ya muntu ng'ensawo yo yeekutemabwa oba yeekuyamba okufuna ebyokulya ebirungi. Ekirala ng'ensawo yeekuyamba okufuna obujjanjabi obulungi. Ekirala abamu n'okubeerawo nga tebajja mu bantu tebabugubagudibwa, nakyo kyabongeranga okulwala baga abantu babaddukanga. Naye ennaku zino enjawulo y'amaanyi nnyo, bamuli kwalwala olumbe asobola okulya emmere entuufu abasajja balagidde, n'ofuna eddagala ettuufu eriweweeza, n'okukozesa sabbuuni oba ebisibu nabanga n'alabika nga tavudde nnyo mu mbeera nti n'omulaba nga okubyalwalanga naolibiri gwonagwona ne buyiwa ebintuntu olidde sikiri neefwa ne kati kikyaliwo era okujjako abamu nga yakugambye tomanya nti mulwadde. Ebiseera ebyo mwekumanga mutya okulaba nga mulabirira abantu abo, kubanga tukimanyi tekyalinga kyangu okulaba nga omuntu wo aweddeko ennyama, naye mwekumanga mutya ne musigaza obuntu bulamu obwo? Obubulamu okusooka tebwali bungi era abantu abasinga baabagayaaliriranga, abalala babaleka oluli n'abeeraawo endya nebanga mbi nnyo, okufiibwako oba kumuwaliriza bakola kino kiba kizibu paka bekalinanga naafa. Naye oluvannyuma nga bategedde kireeta olumbu olwo ate baatandikanga obalangira ani yakutuma, lwaki oli mwenzi, lwaki biki nakyo nga kikola kubi olulidde. So sero bintu tebyali byangu, byali bisibu nnyo nga n'abantu baagala kwogera tebalina olumbu olwo okutuusa omuyimbi omufire yasooka okweragirira nabagannange mundaba n'olumbero era tumuyitanga omuzira kubanga yavaayo n'akulira ensi n'azuula abantu amaaso mu myaka egyo. Ebiseera bino tulaba nti abasitwa basinga okusiiga bannaabwe tebakirinamu buzibu. Ebiseera ebyo kyabanga kitya? Tebakirinamu buzibu. Oli ogenda omusanga ng'akimanyi alina akawuka, ng'akimanyi bulungi alina akawuka, si byakubanga tamanyi naganibaka n'omutwala. Naye edda kyabanga kitya? Edda okujja kwanga olumbe lweyolese, naye lwabanga nga terunamu kweyoleka era abantu tebaafanga nnyo kubanga baali balowooza nti ddogo era omuntu bwemulabanga ng'anyirira aga talina buzibu. Ate era n'embeera endala ereeta abantu obutafaayo nnyo era mbeera gyabaalimu. Lwamu omwana omuwala alaba omusajja ng'eyeegwanyiza, omusajja alina ebisente bye abimuwa, omwana omwe kiba kizibu obutakkiriza obuzibu bwebulina kati bukyaliwo. Abantu abalinanga ebintu oba balinanga ssente balina engeri gye basaasaanyamu olumbu olwo. Mulwanga yabamanyanga temulwadde naye nga tanalabika nti mulwadde, kati ate abo abanga bakabi nnyo
kubanga ng'alinga agamba nti byendyako byebyange. Abamu nga bakola ettima naga nti nze nga lwankwata n'abalala ne bakabagira ki nze nga nnumizibwa n'abalala kabere bwe batyo kale nga waliwo endowooza efaanana bweti obulio nakati ekyaliwo. Ebiseera ebyo mwalinanga eddagala nga limusobola owa abantu ab'okweweezaako ku bulumi nga bino byonna ebyeddagala RVs tezinnaba kujja? Ebiseera ebyo abantu bafunanga eddagala olw'okuba nti olwokolo bwe lujja luyinza okujja lolaba omuntu alina omusujja, luyinza omuwa eddagala erina omusujja ne bajjanjabako omusujja naye ng'ekiruleeta kyennyini nga kijja tebakijjanjabi obaolyawo gwawonanga oli ng'ayinza okuyiwa omubiri gwonna ne guyiwayiwa ebirogolo ebitulituli bye banoonya eddagala erijjanjaba ekyo kale kye baakolanga okusinga. Naye bano abasawo ab'omulembe guno olw'okunoonyereza okungi kubaateekamu bafa eddagala eriweweereza ddala akawuka kennyini olwokana okugamba nti omukazi ayinza ofuna olubuto ng'alimu olumba olwo naye bw'akolagana obulungi n'eddwaliro bayinza kumuyamba omwana gw'anaazaala n'amuzaala naye omwana mulamu. Mabigiri kitaaliwo erundi yazaalanga yafunanga olubuto ng'alina olumba olwo nga mukulingira omwana gw'anaazaala ajja kuba alina olumba olwo naye olwaleero kyakyuka olw'okunoonyereza kw'ekisawo okabasawo bano abasuumu. Olowooza okuba nti ebintu bino bikyuseemu n'oba nga omusobola okumira eddagala n'oba nga tulaga kirwadde kirungi eri abaana b'ennaku zino? Kirungi kyekiva kibeera ekirungi omuntu asobola okuwangaala. Ye nagamba nti maze emyaka 2 maze emyaka 3 nga ndi n'olumbe n'asobola okukola byonna by'ayagala okukola n'ategekera abantu ebirungi nnyo n'atagwamu ssuubi ne luli towaali ssuubi ti omuntu asooka okusukka emyaka eno oba 5 naye kati omuntu obudde bumukwata kasita amanya yajjanja n'afuna n'agendanga mu ddwaliro abasawo ne bamuwa amagezi ne bamulagira ekyokukola ne bamubudaabuda omuntu abeerawo n'akola emirimu gye nga bulijjo. Anti jjajja kati omuntu asobola okujja n'akusiiga obulwadde obwo nga tomanyi naye luli eri omuntu bwamwolekanga ne bumulabikako n'omanya nti ono omuntu alina siriimu ng'olowooza okuba nti luli eri kyali bwali bulabika abantu ne babeewala n'okuba nga kati bamira eddagala ng'okirowoozaako ki? Anti yakati abantu ekisooka wababuuliridde nnyo era okwegendereza okwekebeza okwerinda banga baleeta kaduka ekyokulabirako obupiira era bwogenda awantu nga teweesigawo kubenga ki nonawe okwerinda mu ngeri yo banga bakugamba noyadde bakukeredde nga tolina oba talina naye tekitegeeza nti si garanti nti mulamu kati gwe naawe olina okusala amagezi okulaba nti oke talina naye nkoze ntya okwetaasa nga mwambala ebbanga beriyitawo lwaliro bakebera emirundi egiwerako oza kati kale endowooza osanga nabamulamu naye nga teweeyibaala ate era bakuwa amagezi ennaku zino nti weekebeza emirundi mingi kubanga twayinza otukebera olwaliro nga tuli balamu naye gy'otambulira gyentambulira teri amanyi munne kyakola kubanga engeri nyingi eziziza okuleeta omuntu okuyingira mu mbeera mwayinza okukwatibwa obulwadde obwo. So okuba tebukyalabika si kibi kirungi nekyo twasigaza kati obuvunaanyizibwa okwegendereza ennyo okwekebeza ennyo obuteeyibaala tyandowooza nga bwalabika alina akasusu akalungi mu buli ngeri mulamu eryo n'abazaalibwa nabo ate ekirala kumwega mwebe muli balwadde naye ate wabaawo omuntu omutenda gw'aba atuuseeko nga bw'oneegatta naye obenga oli mulwadde ate aba akwongera obulwadde bwo okuyitirira. So obwegendereza kyekikulu olwaliro kye tulina okugamba abantu okwetangira byonnaki okwesigangana. Ebiseera ebyo abantu abo abaafanga nga balina ekyo ekirwadde mwabaziikanga mutya? Baziikibwanga ngaera abantu abajja baziikibwa naye ebiseera temwabatyanga? naye omuntu ayalina okuziikibwa mu buli ngeri omuba bagiranga tesijja kulinnyayo naye nga kizibu kubanga awo mu Buganda omuntu bwafa kitukwakatako okulaba nti tuukayo kubagiza netusuza ate netuziika omuntu oyo. Ate bubaka ki bw'osobola okuwa abo abalemeddwa okuba nga bagoberera emitendera gy'okuba nga beekuuma obulwadde obwa siriimu? Obubaka bwensobola okuwa abantu abo
nkuggyeko okulowooza nti tulekebeza tuli balamu naye ate neeyisa tetweyisaamu tetusaanye ate okwegendereza ennyo. Ekisooka kigambo bwenzi, tugamba obwenzi kyekiriwa ye muntu okwegatta ne munne mu bikola eby'obufumbo nga si bafumbo abali mu kiti ekyo kuba nti beetongoza mu bufumbo bwabwe. Olaba nti buli omu yeekumidde ku munne ate n'okubeerawo mu maaso gakwekebeza nomanye temuli balamu ate newotabaawo amagambo ganeeri musobola okuwangaala nga temunalondoola. Jjajja mbadde mmanyi obwenzi kwe kubanga omuntu yeebaka n'abantu abasukka mu nga tekiri ku kubanga batongozza. Ate era ebiseera ebisinga obungi omuntu akunywererako atya nga si mutongole nanga omuntu okunywererako amala muli kumatira tiono kulina mwami wange oba mukyala wange mulidde ate nga n'okukola ekyo maze okulaba nti mwekebeza mutegedde embeera yammwe naye kasita bwobanga twemutongozeza tiriyinsiga nnyo munne kiryawe kubanga te olwalioke tukyanyumya tukyaseka naye okuba omuntu ono wange naye omala okutongoza kikola enjawulo ate ojja kwesanga nti abazadde benjini baba babategedde nti ono muwala waffe agenze n'ekundi mutabanyi wange agenze n'ekundi abazadde bamala okukola ekyo n'enzikiriza nazo ziyingira waabwe ti ono agenze mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti abakulembeze mu ddiini bakoze obwami abalala oba bagenze mu obwaddiisi tugamba abafubiriga mu bwaddiisi gavumenti ekoze okwayo obwebufumbo obutongole bwe tumanyi bwe kiba nga kikiba kityo oba n'obufumbo obutuyita obwekinnansi oli alina abakyala basukka muomu naye nga bakyala be nga banjula bulungi batongole nga bakadde babakyala be bamumanyi olidde nga bamweta oyo mukyala gundi kabe nga alina abakyala babiri basatu naye nga kyatteeka ti mukyala gundi kati batandika okufuga obulungi amaka gaabwe n'obulamu bwabwe nga bamanyiganye nti omusajja alina abakyala basatu abakyala abo nga batongole kwe musajjalaada so si ebyennaku zino oli bwafuna omuwala ne bagenda nokulaba ti anaafuna omulala tikwe kusajjalaada siko kigambo ekyo tulina okukyegendereza asajjalaada galina abakyala basooka muomu naye nga ebafuna mumakubo amatuufu amalambulukufu nga n'abakyala beemanyi nga nekyalo oba n'abantu community ebamanyi nti abakyala bakagundi kwe kutongoza okwo. Jjajja nga tuzzeeko ku ngeri abazadde gye bayisangamu batya abaana abo nga singa oba ozudde nti omwana we alina siriimu ebiseera ebyo. Ekisooka banyiiganga nnyo abazadde abasinga bakambuwala nnyo ng'alaba nti omwana w'omuwala nga oba afunye olubuto oba ali mu bwenzi era bangi babagayaaliriranga naye ate abantu balamu bajjanjabanga abaana baabwe ng'omuntu bw'agamba nti azaala ekiri akiwongerera naye nga kyabanda kibi nnyo era babalangiranga nnyo tiri kintu kiringa kulangira mulwadde eka lukulume ati gwewakola bwoti ani yakutuma ebyo bangi babyogeranga ekintu ekibi omuntu omulwadde okumutuusaako self-fatality okumberwala omuluma ate n'omusaako okumuwa ebirowoozo ebingi ate nagwamu n'essuubi neyandibadde awangaala n'amala emyaka egiwerako ayinza obutamala na mwaka olw'ebirowoozo ebingi byabatugiddemu. Ate kikyolowooza ku bazadde abazaalukuka abaana? Kyentowooza ku bazadde abazaalukuka abaana nti kigambo kusonyiwa nsonga nkulu nnyo. Abaana bano oba baba basoleza naye ng'omuzadde olina okwekuba mu mutima nogamba mwana wange nze namuzaala y'ensonga kyentuusa ku ekyo n'ofuna abantu mikwano gyo baganda bo baki nobasaba babumbewumbe omwana ono ateeradde mulayini kubanga omuganda agamba nti azaala ekibi akiwongerera gwewamuzaala gwewamuteeka mu nsi ate ne bwolwoga nti omuzaala obusi hanziba gali nti mwana wo tulina ekitugamba nti biological mwana wo mu butonde tulina kugenda musuulira ate ebiseera ebisinga obungi omwana ono oluusi afuuka ekizibu gy'oli olwankuza nobanga omwana omufaako ng'akula tutafaayo kola
buvunaanyizibwa bw'oteekwa kukola. Omwana alalambala n'ayonooneka kati mu maaso yonoga nti muzaalukuse naye nga kyava ku ani? Omwana oyo okulalambala ekintu no kitulamu naye nga byonna mu byonna kigambo kisonyiwa kyetaagisa kubanga naawe oyinza okwesanga azaalukuka nga nawe olina enneeyisa etali ennungi mu baana. Ngoba naye wali bw'otyo ng'okyali mwana muto? Ngoba naye yali bw'atyo ng'akyali mwana muto? Kisobokera ddala. Nawe kiba kikyamu nnyo okulowooza nti omwana anakukolera ebirungi ennyo ku by'otaakolera bakadde. Abantu abamu ajja n'agamba kola omwana atanfaako ti bakize batya naye nga n'omwana teyamuweerera yagana omuweerero. Ate nga ssente zaaliwo oba teyakola nnyo kimala kunoonya ssente aweerera omwana oba teyamubuuliriranga. Omwana n'agira ki? N'alalambala ng'awuza nkola nnyo tena biseera by'amaka gira ebiseera by'abaana abaana ne boonooneka kyetuyita okuyayuka kati olwaleero abaana bayayuka naye lwaki bayayuka? Naffe abazadde yakwesanga nti kitukwatako nnyo okulaba nti abaana tubawa ebiseera tubalondoola. Abaana bamu babeera ku masomero bagaaba essulo abasajja tebayitayo bataata b'abaana abo. Kati omwana n'abeeraawo mama lwaba agenzeyo badda mu byekigayaavu kunyumyanya okulaba nti omwana n'ayonooneka. Tulina kati okudde mu biganga abazadde twekuba emitima tugambe ddala abaana bano tulina kukola ki kye tuteekwa okukola okuza abaana nga abaana bali bakuze mu kuzibwa ennungi tubamanye obuwangwa bwabwe nga bamanye ennono so sikwolekera nsi. Abazadde bangi balowooza ti omwana bamutwala ku ssomero aba amaze yamutwala ku ssomero nejjukira omusomesa ekisooka alina abaana bangi balabirira ekibiina kyandi bamu abaana basooka 5 ekisooka. Ekyokubiri bamumuwa kumusomesa byamagezi kubala luzungu byafaayo naye bino ebyempisa n'obuwangwa n'ennono bibyo bw'omuzadde obundi owala abaana bano okwonooneka okugenda n'ensi oba okulalambala. So abazadde tukuba emitima bino ebyokuzaalukuka tubiveeko tubimakola omulimu. Ate bubaka ki bw'owa abaana abalina siriimu? Abo abalina siriimu bubaka ki bw'obawa? Ekisooka mbasaba balina omutima omusaasasi. Ekyokubiri bafube nnyo okulaba nti bassa mu nkola amateeka abasawo ge babawa. Ekyokusatu balina okumanya nti balina okufaayo ennyo okudeega Omukama kubanga omuntu bw'akyusa enneeyisa endowooza ye naddala ng'azeera Omukama kikola enjawulo nnene era aguma amanya nti kyajja ekati ndikanisse mu mikono gya Mukama Katonda wange. Ebisigadde kufaayo okulaba nga teyeeraliikirira kiraawo kubanga oyinza okulowooza nti alwadde olumbe afa mangu naye atumala atalulwadde n'afa accident kubanga kwokufa ffenna lyekkubo. Waliwo agamba nti sure deal era waliwo omulala agamba nti death has no formula tojagamba nti kankole ekyo nakiri mpona okufa. Naye wano wati olumbe lwajja lubonyabonya nnyo luluma nnyo lwavuwaza lutabula amaka tulina okwenyereza nnyo ekyo. Naye nga obulwadde baguze faayo olabye omusawo agamba ki ekirala okwekerezanga buli bbanga wakiri omwaka emirundi 2 mbola myezi 6 ng'ogyeko ngokikiri ekyayogerwa mu uyitira mu kwegatta abawo n'amakuba amalala galeeta olulumbe. Kati twayogeddeko okugatta omusaayi okugatta omusaayi kutya tugeze ofunye accident omusaayi ne gwegatta ekyo kiwa eki okoseza ebintu omulwadde byakozeseza nga oba bikwasa oba bugiritu bakyekyo nakyo wekiri owulidde. So waliwo n'enneeyisa endala esindika abaana okufuna olumbe olwo ng'eriweeyogyeki kakati kuba akafaananyi ebibuno oluusi bitulema oluusi okwatuukiriza naye nga amazima gali nti waliwo enneeyisa eyinza okuleetera omuntu obulwadde okugamba okubunoonya oba okubufuna. Ekyokulabirako waliwo enneeyisa y'abavubuka etali ya buwangwa bwaffe eyokukombagana. Eyokukombagana yetyo eyo jjajja eyokukombagana. Abazungu bano balina enneeyisa yaabwe newesanga nti buli omu akomba munne ebuziba. Ekintu ekyo oyinza okwesanga nti tugambe muwala
n'akikola ku mulenzi we gwayagala. Omulenzi we kalugambe olumba alulina olinde omuwala ono alina amagwango kamu olaba bwayinza okufuna obulwadde kubanga obusayi bwekasi kati enneeyisa ake etali yaffe yabuwangwa bandowooza nti tebandikikoze ate ng'evaako n'obulwadde bulala kugamba okulwala obulwadde obw'emimiro obwakiika buva mu nneeyisa eyo. Ensonga endala ebiragalalagala omuntu amanyira ebiragalalagala najja sinkana n'omuntu omubiri gwe bali kumanya ebiragalalagala ono ow'ebiragalalagala bikozesa obulamu bwe buba buzibu nnyo nti ye amala ekiseera nga tamatidde kibamukoledde olwokuba nti kiri ekyebiragalalagala kyatabangula omubiri gwe naye nsanga nti okukakkana nti amatidde afuna abantu abawerako. Mu Luganda tulina etugamba nti ono yayisanga yalwala akasagazi olina aba n'omuntu oyita ebbanga ttono awuli ayagala abe n'omulala kati mu bantu abangi bogenda okugattagatta tomanya nyo okusomesanga ngaolina bwofunye alina ekizibu ekyo. Ekirala ettamiiro bw'otamiira otandika obulamu bukyuka endowooza ekyuka n'omuntu gwotandifuddeko nga tonatamiira ate amangu ogulabanga ati olye lulaba mu bifo ebimu ndala gyebatundira omwenge olaba abasajja okukona bobina bw'abaana abawala baweereza mu bbaala kubanga ate awo akyuse nakanako omuntu galina obusajja mukulu bonaalaba tyaga neemonkola n'akaana akato kimu ekigwawo kubanga akyusiza embeera olidde kati ekyo kireeta obuzibu oluusi n'ebiruula bwe mubeera mu biruula ebikola effujjo ebyogera agagambo gano nagali kukakananga eyali omuntu atafaayo nnyo okwejeeguula kukola kutya ng'okyuse olwabo b'oli nabo. Ekirala abaana basaanidde okwegendereza abantu batambula nabo nti abaana basaanidde okwegendereza abantu batambula nabo. Ekituufu naffe abazadde tusanye tumanye nti abaana mwana wange oyo ani mikwano gye lwali nange nibireegamba nti mbulira kuyita naye otyo. Abazadde tulina okufaayo abaana baffe mikwano gyabwe ekijje bakolagana nabo. N'omukyala era okufa konya baani banne n'omwami afeyo omukyala wange baani banne singa olabanga ebyasibira enviiri ery'ebbino eriyitiridde obatandedde ekintu kino wandibadde okikyusamu oba singa omukyala olabanga ba abantu baali nabo bakibanda mwami abantu bakoli nabo ganze sibeesize olw'ensonga eno neeno gamba buli omu ng'awombawomba munne so kyokka bavubuka balina obuzibu bwefujjo tebafuna akawala nolwesenga bavubuka basatu bana bakakozesa kakati obwo nabwo bulabe eyo nno neeyisa ereeta ebintu ebifaanako bityo. Ensonga endala abantu bangi bagenda mubasawo Buganda abasawo bano balina kyebayita okwambulula kakati omwana omuwala agenze bamusawule olyamugambye olina okwambululwa abambulula babatwaleeyo mu bitooke wesanga omukyala alabika bulungi nnyo omusajja namugaa ate bwesiikolebwe nti onaawona anti ozeeku kujjako ebisiraani oba kujjako kiki kati mukwambululaawo effujjo liyingirijira ki likolebwa. Abamu namugamba eddagala lino nze nina okulikuwa nze nina okulikusaamu kisobola okuwona jjajja bw'agambye kati waliwo enkola eyo kitera okutaba abantu kyanode kirungi nnyo oba obwetaavu weebuli siza kivumirira nti kikyamugenda mbasawo ngaabo negenda wa mukyala munno ate nabulayi bwana akukola nogenza omusajja akwegombye tajja kugamba nti nkwagala banga tujja kukkiriza ekyakola nga jjajja agambye okujjako kino kola buti kubanga nabo bantu beegomba baagala ebirungi lwekyo gwagendayo olina okubeera omwegendereza tingendayo naye kino nekiyinza kugwawo olidde. So aho gonagona makubu getulina ogezaako okwewala tuleme kutuuka ku kiri oba ku kibambulira. Waliwo n'engeri endala kati gabavubuka bayinza okubeera bagayaavu okwekebeza si ekyo kyokka naba nga takola ngayagala by'abantu akoze
kyokka alina omukyala oba omuwala gwayagala omuwala alina ebyetaago kati obugayaavu buno oba obutafaayo okunoonya ssente oli naayagala anoonya najanabijja oba abagadde kubanga alina ensonga ze lwaki akwagala ngaakwagala nolwokuba nti akwagalira mu bulumi mu bugubi mu buzibu tosobodde kutuukiriza byetaago bye abaana anaakolaki neyeegomba kali kati obugayaavu notusala tubwejjemu ofube olabe okukolerera amakaako abantu batuuseeko kyolowooza nti oba kiri ekimala okusinga okubeera awo olinda ebyobwereere osaasuza bulungi mutafuwe nakunoonya mulimu oza omulimu si grade yange kyokka tolina ssente onyuma bapoota okola otya awaka waliwo ebyetaagisa tebiriiwo olowooza omukyala anaakolaki oba omwana omuwala asomeseemu omusubira kukolaki so obugayaavu ensonga si ekyo kyokka ebyobugayaavu omuntu nga teyeefaako takola exercise takola atya alina omukyala nebibi kimu kimutuusaako sente weziri entambula weeri naye mu butonde omukyala ono nga yeesanga nga munne mu butuufu ekyamuleeta wakati takifunye kale omusubira kukolaki so olina okuba nti tula wamu eri obugayaavu okwesaasira okwefaako ennyo wekyekinga okube ngaosobola okutuukiriza ebyo munno byakusuubiramu oba byoteekwa okukola ngaomusajja omufumbo so obugayaavu nsonga nkulala eri ku maka abakyala balina obuzibu obwokunyiiga n'ayitawo n'ensonga yamutula mu bufumbo n'agivaamu okwekuba ebigongo kakati omusajja ono bwe yeesanga nga muli mubeera efaana bweti oba omusubira kola era ajja kunoonyayo omulala gwe mubeere mwenna kubanga oli mukyala na mwami mulina abaana bammwe oluusi n'ebyenfuna mwabigatta biki naye olwokuba nti wabeerawo embeera eyo ey'okwekuba emigongo ey'okuyomba ey'okukola kutya naye nagamba owaye kanfune we naawummulira naye singa waawo enkwatagana ennungi abantu kikoze abantu badde 100 bayinza okukendeera babeeranga 20 tebalaba bangi naye byabakikola nga batuuse mu kunyigirizibwa nkolidde olw'embeera eri mu maka so okuyombayomba okuzira okwezizaaziza okwekuba emigongo kikyamu kireeta obuzibu kati ono gyaba agenze obaolyawo n'akumbuuzayo mbi paka obwenkomerero kino ekiriwo lutalo tuli ku lutalo tulina ffe ffenna okwefaako ennyo tetulina buli tugenda kirekera kubanga tojja gamba nti nze tebinkwatako naye binkwatako ozala ebinkwatako notakola kyoteekwa kukola naddala okubuulirira abantu naddala okweyisa obulungi kiyinza okwesanga ng'obuzibu buzze so ono nga bwe buli olutalo buli omu alwanika bw'asobola okulwanyisa olumba olwo naddala kwekebeza ekyokubiri kumira ddagala bwobanga oli mu mbeera eyo ekyokusatu kugondera nnyo amateeka g'abasawo ekirala tulina okuwa obuwangwa n'ennono kubanga bwekigenderedde obuwangwa bututaasa ebintu bingi neyanza nnyo jjajja osigadde ku CBS FM Emmanduso ne CBS FM UG ne ku mikutu gyaffe tugoberere osobole okumanya emboozi eno ennyuvu ennyo ekunyumizibwa omutaka Maweesano Deus Kyeyo n'ekukeera nsigadde nze Nalyange Kellen awangaale Ssaabasajja.